waliwo olowooza nti byonna obiwulidde byonna obirabye ne wabaawo ekijja n'ogamba wait a minute ate bino byatandika dde. Njagala okubuuza ekibuuzo naawe oteebereze mukwanukula. Kijja kitya omuntu gw'oteebakangako naye talabanga kunnikayo yadde dantani yaayo? Dantani kye kikazi. Talabanga kunnikayo ne weezaalira omwana bulungi, omuntu omulala n'avaayo n'aclaiminga omwana ate nga ne famire ye basitudde enkundi tebatudde babanja omwana waabwe nti oyo omwana gw'olina waabwe. Manyi nti naawe olabanga ebitagatta. Tugenda kwongera okubitegeera n'okubinnyonnyoka mu kastori kano ke twolekera. Kubuuzaako erinnya lyange nze Sozmo. Webale okubeera nga weekumira ku channel eno naye sikugaana okulaba channels ndala. Wano oyiga, wali oseka, wali olaba, wali weewuunya, byonna nzikiriza nti obyetaaga mu bulamu. Finally, obaako by'osalawo nti kino kyenja okuprioritizinga. Bw'osalawo nti ekyo nzikiriza nti ojja kubanga obala ebibala bingi ebirungi olw'ekyo ekirungi kiwasalawo okuprioritizinga. Obala ebibala ebibi olw'ekyo kiwasalawo okuprioritizinga. Njagala okwebaza ate era n'okutegeeza nti oluvannyuma lwa kastori kano tugenda banga tufuna love story emyaka 10 nga ndina omusiru. 10 years with a fool. 10 good years with a fool. Oh my goodness, that love story. 10 years with a fool. Dembelio Properties and Associates nga bwolaba ku screen mu by'ettaka Kiriya ku luguudo lw'Emityana ekiwawu balina ka promotion ploti ezibadde ku $15,000,000 ziza ku $10,000,000 nga n'ekyapa weekiri 5 ku 10 sasula otwale ekyapa. Osobola okwogera ne Madam Beatrice owa Dembelio nga bwolaba namba ezo ku screen akubulira ebisingawo. Nzikiriza nti omwaka ojja kugala bulungi ng'okozesa omukisa guno November ono 5 ku 10 $10,000,000 zokka nga n'ekyapa. Masi Quality Beddings Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando nga wakava ku Shell petrol station. Ebyomu kisenge, masuuka, bed cover, duvet, pillowcases, pillow mosquito nets, zi doormats, zi carpets ezo yogera ne Madam Masi owa Masi Quality Beddings nga bwolaba ku screen akuweereza ebifaananyi londako kyolonzeewo bakikuweereze osasule nga kikutuuseekaawo. Madam Aisha owa Aisha Najemba Furniture Mart Ebanda nga bwolaba ku screen bibajje byereere Kiriya wala byonna bye weetaaga eby'omulembe nga kibajje. Osasula ku kibanja mpola, osasula omundi gumu, promotion eno mwaka nga tegunaggwako bakutambuliza ekibajje ekyosasudde wonna wooli okwetoloola eggwanga lyonna erya Uganda. Kale tugamba nti akozesa omukisa ogwo obeere ng'omwaka okugala bulungi nga furniture kyekyo. Kamutwale mu kastori ka sister bamubanja omwana naye amubanja omwana amugamba wayi tonneebakangako seebakangako naawe nazaala omwana wange ojja otya okumuclaiminga nti oyagala mwana wo mukuwe. Like seriously? Gye baliko Mr. Suzy njagala nkunnyonnyolemu engeri ki gye nafunamu olubuto lw'omwana wange. In 2009 namala senior 4, 2010 nengenda nensoma short course yali nursing assistant. Netandika nenoonya emirimu negibula gyabulira ddala kubanga twagamba ninga yayigira ew'omuntu. So when namala nga sister wange yali mu kibuga Kampala yali akola wa house girl nali nina wendi ne balanga ebyo emirimu gye balanga ku TV kakati bwe balanga egyo emirimu ne mpulira ne nzigyayo enamba y'essimu ne ngenda naye byali bino byakutambuza bizigo oba bizigo n'ebidagaladagala w'ebityo. Waliyo ekampani gye bagiyitanga abazira yali eyo Kosovo eyo naye nga sister wange akola wa house girl eweeno Namasuba. Kakati sister wange nampita ne ngenda ne tubeerako nanyomezaako naye ng'eri gye ndi otambula ebigere n'ebikuzimba ndi mwana wa buwala. Fine mwalimu n'abawala naye nga nze ndaba sibisobola beetaaga customer language. Kati we namala nembuuza sister wange oyinza okubaako n'omuntu nanoonyeza ku mulimu. Nagamba nina omusajja gwe nakwananga weeyo naye sister wange ku taata wange si sister wange ne maama sister wange ku taata wange. Kakati nangamba
nina omusajja gwe nakwananga naye nze simwagala kamubuzeko basobola okufunira ku mulimu akola mu Daily Monitor abeera Jinja. Kakati we namala nampa ennamba ye omusajja nankubira naye ekyasooka okuntisa ng'omusajja ambuuza oliwa oba oli mu basajja bikoze bitya nengamba ye ono omusajja sinnatuuka na gyali. Atandise kumpubira nentyamu. Kakati we namala nampa ennamba nangamba agenda kunfunira mulimu gwa office messenger mu Daily Monitor office mbeere nga nkola gwa office messenger just itereza mpapula nangamba omanyi computer kozesa gimanya nagamba kale genda funa engeri bakuyigirize computer ogenda tuukira wano bakuyigirize computer onaaba ogiyize then otandika okukola. Nampa transport okuntambula okuva e Kampala mpaka Jinja. Kakati we natuuka e Jinja natuukayo obudde bwa lwaggulu ssaawa nga 11 nanvuga nantwala side ze Namulesa. Waliyo room eyo yali emu nga ekirimu engoye ze zokka teraga nti mulimu omukazi temuli bifumba temuli kirimu. Omusajja oyo ne mugamba ye ati wano wondeese nagamba ati njagala ovira n'ogenda osoma enche gogenda osoma computer then ndyoke nkutwala ewa bakama bange tusobola genda nga toyize computer. Omusajja n'agula emmere n'agindeetera n'agenda. Weyagenda zaali ssaawa nga 5-6 nga muwuliraako nkona. Jjukira nze nali muto nga sibitegeera nga simanyi nakiddirira. Jjukira n'ebyo ebiseera nga mama wange yangaana ogenda mu family planning. Kakati omusajja oyo ng'ajja ng'akonkona ng'aŋŋamba ng'abeera wabweru akuba essimu aŋŋamba ggula okoze ate kiki. Nagamba nina bye neerabidde njagala osayininge zino empapula. Ne mugulira omusajja n'ayingira. Omusajja we yayingira n'aŋŋamba ndowooza oli muntu mukulu najjamu engoye ne mugamba kituufu ndi muntu mukulu naye nga bino si bye byandeese. Omusajja oyo kyeyakola kale mu mazima nankozesa nga sirina alternative yonna yankwatako essimu baire nali ntambula n'obupapula bwange nankwatako essimu. Yamala obudde ne bukya n'afuluma n'agenda naye waaba agenda anzigalira ateekako kufulu bw'aba akomawo yakikolera for 3 days. Nagenda okufuna obudde nti nfulume kubanga yajja n'antaamuko ne mugamba naye lwakiri walikozeseza kondomu nagamba nti nfuniramu wa ne mugamba kufuniramu wa oyagala kufunamu azinhawo wansomesa nti ndi mukazi wo mbadde ndyanga ssente zo mbadde sikumanyi. Omusajja oyo we yamala mukazi we simanyi oba baalinga basulawo baalinga just bawummulirawo ne bagenda ewalala simanyi. Mukazi we wakayitawo ennaku 3 nga bajja babiri actually yalimu nagenda olaba nga mukazi we akonkona. Mr. Sozi mukazi we yatuuka omwo n'akwata ku mpapula zange kyeyanyamba teyajjukira nali mpita neza senior force P7 byonna nga mbiina n'abibikolamuko n'agamba fuluma ogende. Mr. Sozi n'enfuluma n'embeera ku street z'omu Jinja omwo natambula okuva e Mafubira mpaka Jinja ku bigere. Sirina wadde n'ekikumi sirina gyenzira nengenda ku poliisi tebali tebamnyamba bagamba bugabe abaana abawala ebyo bye musanga sala amagezi oddeyo ewammwe. Naye kye nakola obudde ne bukya nga nsuze ku street nenzira ewaka actually nenzirayo ku makya nga bukedde ne mbagamba mumpe empapula zange zaali ssaawa 11 nentandika otambula nakituukawo ssaawa ng'emu kitundu ne mbagamba mumpe empapula zange nze njiyo amagezi ngende ne mugamba mpa transport ngende. Kyeyakolako nzijjako essimu nampa empapula zange nampa ne transport zaali 15 ezintuuse ewaka ne nkwata ebigere ne ngenda ewaka. Kati bwe natuuka ewaka ne mbeerawo maama nandaba nga nabeerawo kumala wiiki 2 maama nandaba nga siri mpulungi nangamba ndi lubuto ne mugamba ye nambuzaamu awo saamunyonyola nga bwe kyali saamuddamu nga bwe nva bikunyonyola
bino nalina akabibagamba kubanga kati omwana wange awezezza emyaka 11 12. Maama nagamba gendako ewa jjajjaawo. Kakati we nagenda ewa jjajjange waliyo omuvubuka, twali ba mikwano naye nze nga nkimanyi nti tuli ba mikwano naye ye nga njagala naye nga nze sikimanyi, nga ngenda ne wuwe naye nga nze Seebakkangako naye nga tuli ba mukwano naye ye wabeera mu bantu agamba tweyagala ndi mukazi we, nga tuli ba mikwano nze nga nkimanyi tuli ba mukwano ye nga akimanyi tweyagala. Kakati ne tubeerako awo nze nga Seebakkangako naye sikolangako ki. Kati jjajjange n'aŋŋamba mugamba akuwa amatooke, alina amatooke obimanyi ebyekyalo Mr. Sozi, mugamba akuwa amatooke, mugamba oli lubuto. Nze saakimugamba nti ndi lubuto. Jjajjange n'amugamba munno nti ali lubuto. Jjukira oli yanjagala nze tabiŋŋamba oba sikimanyi nti anjagala, akozesa bikolwa n'abantu abalaga image nti tuli mu relationship. Kakati omuvubuka oyo n'abanga mpaawo matooke ebikoze bitya, nze yo nemala nenvaayo. Naye wajjajja nagendayo ndi lubuto lwa myezi 2 nenvaayo nenzira ewaka nenfuna omulimu. Nengenda nentandika okukola era eyo eddwaliro gye nakolako gye nazaalira n'omwana wange namuzaala ndi bwomu. Naye ng'omusajja nannyini mwana namukubira essimu nga talina 10 kyampa. Mukama yanyamba nali nkola. Nenerabirira paka we nazaala. Namukubira essimu nemugamba nzadde mwana wa buwala n'ampa amannya we yagamba. Nembeerawo omwana n'akula. We mugamba mwana ssente z'omwana ddwaliro n'agamba oli musawo ojanjaba omwana wo. Nengamba Mukama Katonda wange. Ddwaliro mu nentambulako mu jjinja munoonye. Jjukira yannimba mbu wadeere monita naye nga si wadeere monita. Nagendako munoonya nendaba nga bimalira budde, olumu ovuddewo tokoze. Jjukira namala nentandika drug shop yange nga nkola byange. Ogaddewo ogenze ng'oyagala taata w'omwana amujjanjabe takikoze. Ekikulu ennyo akuwadde 5,000 ng'akugamba ajjako sirapu omwezi ezizo omuwe. Nengamba siriddamu munoonya. Olumu yalina emyaka 3 n'alwala ne mugamba mu ddwaliro bayagala 60,000. Yaŋŋamba emmotoka yange efudde ekyuma kya 3,000 eri mu galagi sirina ngeri ejjayo mmotoka yange. Musabye ssente ate zanyumiza by'emmotoka namunaaba saddamu mukubira ssimu nti njagala ssente za mwana oba mulwadde oba kyoba lugoye oba kusoma oba kinemuta. Kakati we namuta Mr. Sozi nze nentandika obulamu bwange nembeerawo. We nabeerawo Mr. Sozi nenkola nakolera ddala nenfuna ssente nenzira ku ssomero nensoma nemala midwifery nagimala mu 2022 actually mu 2022 mu December nengimala. Mba ndi awo kyesaategeera nti eri ku kyalo ewoli omuvubuka gwe nkugambye nti twali ba mukwano nga nze tiri mulaavu naye ng'alaga abantu kungulu nti tweyagala. Omusajja oyo nga nkubira essimu aŋŋamba omwana wange njagala ntandika olabirira omwana wange muleete muwa amannya. Nze kati nensirikamu. Jjukira omwana wange amanja taata ansaba father figure amulabirira naye tamuyina. Nengamba obona omusajja amumuwe nensooka nenkima amazzi. Nagenda okulaba nga omusajja ali serious. Lwali lumu this year ng'omwana agendako ewa jjajjange ne sisita wange. Jjukira nze kati ewaka siriiyo ndi no Saudi Arabia. Omwana we yagendako ewaka ne jjajjange ne sisita wange ewa jjajja. Mbu maama wuyo omuvubuka n'alaba omwana n'agamba ono omwana waffe yennyini omwana waffe. Mbu ne bamutenuulira ebigere. Laba ebigere bannaaye amufaanana. Omwana wange mutini muddugavu nabali baddugavu batini bali bateeso. Naye nga mazima ga Katonda Seebakkako na muvubuka oyo. Naye omuvubuka akakasa abantu nti omwana wuwe. Kakati mu kusooka nasooka n'entya nti oba ayagala mmukola kintu oba ayagala mmusaadaaka. Mu mutima omulala ne ŋŋamba nti omuvubuka ono ayagala provinga abantu right nti kituufu twali tweyagala wuuyo n'omwana tumuyina. Muli ne ŋŋamba nti omuvubuka ono ayagala abeere ng'alabirira omwana wange nze mwagale. Mr. Sozi kikyannemye otegeera. Omwana wange omusajja yatandise last term
badde bamalirayo emitwalo 2 ku ssomero n'azisasula. Yaweereza ssente bagulire omwana engoye kubanga ye we yatuuka omwana wange omusajja we baamulabako ng'ali eyo ewa jjajja wange ne bagamba omwana waffe mbu ne bamutwala jjukira kumpi na kumpi n'ewa jjajja ne bamutwala ne bamukwatira enkoko 2 ne bamuwa n'amuwa amasuuka n'amugamba omwana wange sikubiikangako maama we yakutwala yagaana okukuneeyoleka mwana wange ne bamuwa engoye ne bamuwa ebintu bingi n'amuwa ne ssente. Kakati Mr. Sozi we neebuuliza omwana wange mulekere father figure eyo oli mutte mwesonyiwe naye nga nkimanyi nti fine si wuwe nga njagala nzireyo njogere n'oyo omuvubuka mukakase nti ekituufu okimanyi ono omwana si wuwo naye mukuwadde oba omwana amuleke tebamuwa buyambi kubanga yagamba mbu ayagala nkomewo bajje n'abazadde be basasule taata wange esente z'abadde alabirira omwana naye taata nannyini mwana talina kyalowooza tabulina obwo obudde tabuyina. Mr. Sozi binsobedde omwana amuleke bamulabirire abeereko ne father figure mu bulamu bwe omwana amuli ate ntyo okulowalinga hope y'omwana wange gy'abadde ayina kubanga abadde ayina trauma ey'okugamba nti kubanga buli amutunulako abadde agamba ewaka Katonda atalina gy'alaga omwana yangamba ekigambo maama babadde nga bangamba sina gye ndaga naye neezuulidde taata wange era mbadde njagala nkulinde okomewo ontwale ewa taata wange naye namwezuulidde. Mr. Sozi amwindairema simanyi kyakkola buli lwekirowoozaako omutima gwange gukaaba buli lwekirowoozaako omwana okutuuka okugamba nti maama mbadde nkulinda okomewo ontwale ewa taata wange naye namwezuulidde n'amukyusa nti obwongo omugambe nti nedda si yeeye ate mulala olaba ne sisita kyagambye nti omwana bamubuuza taata we yaani amannya simanyi gali gabadde amanyi gembadde njogerako malala gano ngenda kutandika kwogera amannya mapya. Mr. Sozi nkole ntya omwana amuweeyo omusajja amulabirire mumugabire for good kubanga nakyo kisobola kyenabadde nsazeewo mumuwe naye munnyonnyole nti naawe ekituufu okimanyi seebakako naawe naye omwana amukugabidde mulabirire oba omwana amugyeyo kale si yamuyina naye oba mukomye okumuwa obuyambi. N'ekirala kye balinda mbu nkomewo basasule taata wange byatadde mu mwana oba bamuwa omutango mbikkirize mbigaane. Mr. Sozi ndi mu dailema ate n'ekirala ne taata we simanyi wuwe simanyi makaage okugyako awo ogwo omuzigo ate kyemanyi kati yaguvaamu bwe waba mpisi okumumitinga nakamumitingako mu bulamu bwange nga muzadde omulundi gumu awo omwana yalinayo mwaka mugumu kitundu nakati siddangamu mumitinga simanyi wuwe simanyi watandikira munoonya naye luli mbaddenga n'amagalangatana njagala kusoma bikoze bitya awo covid we yajjira nze ne kosi nagisoma emyaka 4 kubanga twatandika 2019 nemala 2024 ebyo ebiseera byonna sina ssente zinoonya oyo taata wa mwana kakati nali ndowooza nti ngenda munoonya naye omutima gwagamba nedda ngenda kutawaanya omwana wange mentale oba oli awo mulinda akule kasita afunye father figure ndi mugamba nga akuze kasita ekika kye nkimanyi n'omusajja wakunoonya bunoonya ate simanyiiyo lwakuba nti ye amanyanga manyi gonna naye obulumi bwe nina saagala namunoonya kuba atalina kyagenda kunnyongerako. Then n'ekirala Mr. Sozi lwaki ngamba nti oba omwana wange mulekere ono omusajja mba ngamba luli akaana kange nga kabeera miserable kabeera awo nga kabeera katudde kakutte mu nsingo bwe kati ne bwe bakatuma emirimu kabeera awo nga keeraliikirivu eva kabeera kanakuwavu bangambye ennaku zino omwana mulungi musanyufu abeera aseka mbwe omusajja kye yakola ng'amuwa enamba y'essimu n'amugamba wootuuka ewa jjajja ng'ogiteeka mu ssimu ye ombipingangako ku namba ya jjajja maama kakati omwana ng'amujjukira ebyo taata tabimanyi
omwana nga amubipinga nga akuba jjukira enamba esigalamu taata ng'agamba yiye n'enamba yaani. Omwana wange mbu ng'agamba mbu lwali lumu nga taata agamba oba omwana wange ono ndimugabira ani, agamba kazzukulu ke, oba omwana wange ono atalina gye ndimutwala oba ndimutwala wa, ng'amugamba jjajja gwatamanyi nze nina taata wange koye nze nagenda taata wange nampa ssente nampa ebintu naye ebimu biri wa maama. Jjukira maama muganda wange yatya otuusa ebintu ebyo waka n'agamba nedda taata agenda kubuuza lwaki omwana lwaki ekitegeeza omusajja mwamuliiramu eyo ssente ku bukojja nti ssente oba yawa bakojja. Kati sisitambu yatunda enkoko omwana n'amugulira ebitabo bikoze bitya. Kakati omwana n'ateerako jjajjaawe n'amugamba nze nina taata wange toddangamu nakweraliikirira mbu olintwala wa, nze nina taata wange n'enamba yiino. N'akwata enamba n'agimu ebintu nga babibuuza maama. Nze jjukira maama nali namunnyonnyola dda. Maama n'aŋŋamba webakako n'omusajja oyo koze maama nedda. N'aŋŋamba kati omusajja tunakkiriza tutya ebintu bye nga gw'okakasa teweebakako naye. Kati ne tubeera awo namala nenzikiriza neŋŋamba mumuleke naye nti simanyi bigenda kuvaamu, sibimanyi ebinaavaamu bisimanyi. Ensonga nga bw'oziwulidde nange bwe nziwulidde. Eyeerimbika mu kuba omukozi wa Daily Monitor n'ebyavaamu twabiraba. Njagala kutandika na kino eri abatannabeera ba victim ab'embeera eno ey'okukwatibwa oba okukakibwa omukwano. Mbabuulire mwegeko okukuba ku nduulu. Kakati olaba bw'ogenda ku poliisi era bw'omuwala myaka 16 ne mulaba ng'ow'emyaka 18, ow'emyaka 17 ne mulaba ng'ow'emyaka 2, nga balowooza nti oba oli awo mufunye butakkaanya kati omusajja omuteekako agasango, kuba olwedde waliwo abagenda ne bateeka agasango zangu ku basajja mu kwagala okubalyamu ssente n'ebiringa ebyo. Kakati otuuka okunnyonnyola nga bimaze okubeerawo nga si bangi abayinza okukkiriza. Kyenva mbagamba ne bw'oba oli mukyala mukulu oyinza okulata butaloopa bala okumukubira nduulu nti wunankako omukwano. Kuba kafaananyi nga kibbeki kinkubira enduulu. Naye kyenjagala okutegeeza nti beta okuba enduulu wabeerewo ensasagge weewonye ebizibu ebinene ebiyinza okuva mu kukakibwa omukwano. Okuuma kitiibwa ki kye bamaze okujolonga oboneebone emyezi 9 nga bakulekedde olubuto, oboneebone nga bakulekedde obulwadde. Kati awo beera ofunyemu ki? So mbadde nsaba abaana ab'obuwala mubigambe n'abaana, kubanga oli ajja gamba mbu bajja kutuga bajja kutta. Simanyi twakawuli abameka mukyala nga bamutugidde mu nnyumba. Abamu amayumba ge buyingiramu muba mwemuli nenga ne neighbor waali. Like oli ku mizigo bakuyirimbye bakututte mu guest house oba mu lodge. Kati n'otandika okugamba nti kakati abantu abanandaba nga tuzze mu lodge eno nga nkuba enduulu era bajja kugamba nti nze musiru nazze siraba. Kati n'osalawo ne weewaayo ne bakugajambula obumuli ate n'oyagala ogende oyagala okutaasibwa nga wabadde osobola okukozesa preventive measures. Omuntu nga tulina okubayigiriza kati abaana omusajja omuteeka otya mu mbeera omukkakanya otya bw'obanga amutadde mu mbeera ng'omugamba nti kakati bebi bigenda babya mpola mpola omutetenkanya otya. Tugenda ku meter box ne tujjako ne tusuka waya mu bikondo omusanyaze ne gavaako okuva ku kikondo. Naye nga tetugenda kukkiriza abaana baffe kubanga babyawo bakwatibwa nkyana ggulo n'abasajja ne bagenda nga bayinaayina. So ekyo njagadde nkiiseewo. Kakati ate ekyokubiri ogezezzaako okunoonyako taata w'omwana omufuna bwotyo atojja kugamba nnyo kyankomeredde nti tomufuna completely era okwogera tekulaze nti omunoonyezza eno n'eri n'okkiriza nti taata w'omwana akubuze. Enjawulo nti okubeera kw'omulamu n'obutabeera mulamu eyafa naye yasika byagala okukola oluganda. Kati ekyo kisigala
kiri awo. Toyina nnyo pressure yagamba nti omwana taata we tomumanyi oba tomanyi toyinza mufuna. Enjawulo eringa nti oba wakukaka ate sibyo yagala tojja genda nga weewubi ku omuntu omukulu amanyi kiyakola n'ebyavaamu n'atagala kukkiriza after effects. Kati ekyo kirala. Kati kwono ekizibu ky'olina ekikulu kyenjala okutegeera kyekyokuba nti owulira ng'omwana asubwa father figure. Nenjala kubuuza ekibuuzo, singa bwaki enkyanga luwali olubuto taata w'omwana ono lwe yafa, kyogamba nti kyali kwangwidde ng'omwana omulaga malaalo? Waliwo ebizibu bye tugezza nga bibeera bizibuzibu ne tugafuula agazibu. Kyali kikujiddeko ekyo? Guno gwe mulembe abaana lwe bateekeddwa okumanya nti bataata bwabwe gye bali ne tebalina magezi, bataata bwabwe gye bali ne tebalina buvunaanyizibwa. Ofuna kubanga omwana ekimutawaanya bwe kubanga tamanya exactly ani anzaala. Katonda bw'akuwa ekisa n'omusisinkanya taata, yes, kati ogezaako okumunoonya alinga abulaabula, naye nzikiriza nti si ye muntu ayinza okukubula completely. I stand to be challenged or collected over that. N'okusinza bwe mpulidde, si ye muntu gwe tusobola okulangirira nti yatubula tetuli mufuna. Omwana n'amulaba, omukisa gwe gufunise n'amulaba, si kuba nti amusuubiramu kyamaanyi, naye omwana amanya nti ono kitaawe. Nze bw'osanga abazadde abatagunywa ne guteeka, abanywa oguta ekigambo kimbuze, bw'osanga abatanyigibwa mu ttooka eŋŋanzi, nja mwanjula nti oyo olaayi taatawo naye talina buvunaanyizibwa, takuwaagala kubanga takufaako, takunoonya. Omulabye? Sebo omwana we omulabye? Bebi tugende. Nzikiriza nti omwana aba alina ansa gy'afunye nti taata gy'ali ne talina buvunaanyizibwa. Naye kati bwe tutunuulira kino ky'ogamba okubanga omukkiriza abeere n'ono omusajja eyasooka omukilaiminga, amukilaiminze, amukaayanidde, famire ebiyingiddemu, era genda neebuuza nti kibozibozi kiki yabawa ekyo. Kati newankubadde nga agezaako okukwagala, maybe kuyita mu mwana, kubanga wano ensonga enkulu eri nnyo ku ggwe, si ku mwana. At the back of his mind akimanyi nti ono omwana si wuwe, akimanyi. Naye ayagala ggwe. Maybe owokubiri yaba abeera owuwe, temubamanyi? Nakakali nange singa onzaalirayo owange, asooka n'afa ku ono, n'abanga amuwa ku buyambi obutonotono, asobola okufunirako ggwe. Ekyo kye tuba tunuulira mu layini eyo. Naye toli desperate nnyo kutuuka ku level ey'okubanga omwana ono tumulaga omuntu atali ye. Kati bwe buli kyenkyata omwana n'ategeera nti ono kaali kawaane teyali taata, kati ate nga tumugamba ki? Ekizibu ky'oli mu kukiwa panado, okiwa just pain killer, naye nga tuteekeddwa kitunuulira kuva eri wansi. Zino just symptoms ez'ekizibu ekinene kye tulina okunoonyereza, kye tuba tunogera eddagala. Comparing omwana ono singa asinkana kitaawe, omundi ne bagubagumu ng'asinkanye mutuufu, Katonda n'akuwa ekisa n'otasooka kulaga mbeera n'obakuba bulungi ekifaananyi nga bali bombi asitudde omwana we, n'omala n'osalawo nga nze nkwadde mpadde kyange sikugambe nti kikubokola. Nenze omwana mugamba nti oli ye kitaawo, omulaba oyo mu kifaananyi, ojjukira oli gwe nakutwalako n'omulaba, yoyo n'ekifaananyi kyekyo. Naye ekyokugamba nti omwana ono tumulekere omuntu omulala amuvunaanyizibweko nga tukimanyi bulungi nti si yamuzaala, kijja kukolako kaseera, ate mu maaso kiyinza okubeerera ekyomutawaana ng'oddamu okuwa sitori abaliddako, waba otibanga Mukama akyatuwadde obulamu ng'ate otuwa paati ttunga, ebyo nabyo byali birala. Ekyokuba nti omwana afuna oba alaba ekyefaanaanyiriza taata, tekimufuula taata. Ofundako nti singa obadde n'omusajja gw'oli naye mu relationship kati eyaddala, n'omwanjulira omwana n'amuacceptinga ne mubeera n'oyo, ekyo nakyo kirala. N'ate era nakyo nkulaga nti omwana era awunzika ategedde nti ono si ye taata amuzaala. Oba okitegeera? So tuteekeddwa okufeesinga storm nga bw'eri. Nzikiriza nga tugifeesinze tuli steady, tuli sober, tusobola ogiwangula ne tuvaamu successfully. N'ebino byonna bitugezaako okuhidinga, okwekwekamu, tubanga this ostrich gye babeera bagoba, bwe laba banaatera okugikwata n'ekwata omutwe n'egusonseka mu musenyu, nga ye eringa egamba nti bagenda kunkwata, ebanga ekkiriza nti bagenda kunkwata
nesagala kunkwata nga ndaba oba ogamba nti kati wano nekwese tebandaba kubanga nange sibalaba ndowooza nerowooza nti beetalaba babeera tebagiraba naye nga finally ekyo tekigitaasa era ewunzika ekwatiddwa kati mu kino ekizibu kyogezaako okudiringa nakyo tools ogezaako okukozesa okusolovinga ziyinza kukolako katono nnyo bwe kati ate ne zizaala ebirala era ebiyinza oba nga si bye tujja okusanyukira. Famire y'omulenzi yennyini eba agenda kusooka ekkirize nti ono mwana waabwe bwe bukya enkya ne baaba nga bakizuula nti ate omwana si waabwe olowooza omulenzi aliyimirirawo n'abagamba amazima amatuufu nga bwe yali agamanyi ne byali ebigendererwa bye era ajja naye kulukusuulamu agambe bugambe nti nze nali mmanyi omwana wange omuwala yansiba omwana wange yabinnimba biki eyo yali asooka n'amuwa omugagga kakati bwe yalaba nnemeddeko n'amuleeta kumba omwana yali si wange. Teri muntu aba na buvumu bwewaayo n'atwala obuvunaanyizibwa bw'ensobi ye oba bw'ebikolwa bye. So bino byonna bikolako kaseera mu maaso tetujja kwagala bivaamu. Nsaba okkirize nti omwana taata gy'ali naye talina buvunaanyizibwa kubanga gwe ekyo okimanyi. So stress oba pressure gy'olina si yakuba nti omwana talina taata, alina taata naye taata tafaayo. Ekyokumuwa taata ataliye n'olw'ebigendera n'engeri gyazzeemu kitulaga ebitali birungi mu maaso bitwagala okuba nga tetubiganya kututuukako. Mu comment section gw'olina ndowooza ki ku nsonga esomoza sister? Waligambye nti akwate omwana amugabire omusajja ono atamuzaala ate nga n'omusajja akimanyi tamuzaala naye nga yeerimbisemu ekyo omwana abe nga alina father figure? Mu comment section ng'owa endowoozayo tusisinkane nga tutunuulira oba nga tuwuliriza following 10 years with a fool. Erinnya lyange ez'essozi. Mukama akunjagalire emirembe gy'agabira abaana be, akusanyuse mu kusanyusa ensi kwetasobola kugaba, akuwa emirembe, akugaggawaze mu bugagga obw'ensimbi, mu bugagga obw'essanyu, mu bugagga obw'emirembe, mu bugagga obw'okumatira n'obugagga obw'obulamu kusa obugagga obukulu obw'okuwangula ensi eno. See you mu linnya erya Yesu.